bayiye naye Mukama yangu akabasanyuse ensi ne weekugana ng'olina Katonda byonna bya mpewo bweraba Yesu bamugaana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano w'omula gwabadde n'entalo mu mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi Mukama talireka babe maziga ensonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume bano abayonta n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitamuka maasobola nnyo yadde nseekuganye ekyo tekijje Mukama kuluuyo Falaawo yalina amagaali mangi naye gonna Mukama yagamalawo Chenda mumulana katonyeze musanvu emere y'omwoyo gwo program omwanguzi tawanika tulina omwanguzi waffe omukyala Specioza nange Gina Sipe Nyabo omwana waffe azaalibwa omwana waffe Katonda amaze okuzaalibwa Katonda amaze omuwa ebirabo tuzunga tudda waka erya Mutundwe Nyabo bwe natuuka chachi yampa transport nengenda bwe natuuka kiro sawa nga 3 natuuka mama nanyaniriza naye teyansanyukira kubanga ngalaba already ndi mukubonaabona nakubira abasista bange abakulu n'abagamba bannange mu nkukutu nalindi awo ku makya nga 12 abasista bayingiddewo n'emmotoka zaabwe agamba nyabo essaawa zino mu ddakiika eno kabuche essaawa kweka tukuweemu dda kisaawa emu twagala okulaba ng'ositudde ebintu byo ng'ogenze ewa maamawo gy'oba ofiira tetugenda kufiisa wano si wabeera abalwadde ba siriimu twagala otambula okole ki ogende wa maamawo nga nkwata transport nga bukya nga nkwata transport wa boda nusu 12 nga ntambula nga nteekako omugogo gyange n'abaana babiri Chris ne Miracle tugende wa mama already bamukubidde simu nga bamugamba nti muwala wajja naye bw'omulaba kafaanana alinga embwa nga nkola ki nga mama nga atuuka nga nnyaniriza nga ngamba zikukomezaawo tuulaawo nga ntuula mala waitawo ndoze sawa ngemu nga yatanzikiriza na kuyingira mu nnyumba ayita sawa ngemu namala nanzikiriza nangamba genda oyingiza amakesi go mu nju yingira naye abaana bange mukyala muyonjo nnyo ate teyakula by'abaana tayagala by'abaana ngate mwe yabazaala bameka yatuzaala 7 naye eby'abaana atayagala by'abaana yazaala abaana 7 oyo gw'olaba kyali kisa era agamba singa agamba tamanyi na bwe yazaala abaana abo bwe yatuzaala kubanga ye kwegamba maama wa balwananga nnyo ne taata era yanobanga nnyo mbuto ng'asisutulireyo wabwe n'akomawo ng'azadde ebintu ng'ebyo bw'atyo aba yakadda ng'afuna olulala ebintu ng'ebyo ndowooza bw'atyo bwe yatuzaalanga naye nga yowempeta kati luvannyuma nnyo embeerawo emyezi ng'ena natuuka ekiseera nga nkooye omumirako ayavula amufukira mu nju ye nangoba naŋŋamba njagala otambula essaawa zino saagala kulaba yadde yankanyugira akasepiki kati nnyo bwe kati anti Gina nga kalimu n'eppamba naŋŋamba ke kasepiki kenkwadde tambula wano siinaawo kintu kirala kyenkuwadde tambula ogende naliawo ntampereza ku site nga nfumbafumbako emmere nga nakawezaawo emitwalo 3 nenfunaawo waliwo akayumba kaali ka mutwalo nenkapangisa ebiri nembeera nga nina okukolako ka bizinensi nenfuna ensika obuchapati landlord kwe yennyumba kwe yanzira landlord nampa fraska 2 nengula sukali nengulayo katoni y'ennyano ne butto nensika nentandika okutembeya nga chai ku masaiti okwo kwonna ku nkumba
abaana basobola okufuna ekyokulya. Kati mba ntudde awo nga ndi awo ne ndi mu mbeera abantu batandika obiisa ne batandika okwogerera obubi bazadde bange, omukyala oyo agobye omwana talina kyamwadde, mwana beebaka wansi. Olwo bafulumira ko Chris bafunye ekifuba kino ekya cement. Empewo ebayingira ekiro nga bagenda kunfaako ne ngamba Yesu ate kati abaana bange obawadde ng'osobodde okubagumiikiriza. Neerabidde okugamba nti mu kuzaala miracle nasooka na insistinga okuvaayo mu Kampala nga nti okugenda engeri gye nali nfaanana n'enzifuna ogufulukwa kwe nasula. Nga gwali gubanda gw'amanda nga bobeerawo ng'omuntu yali alina sitooko y'ennene nga mwensula miracle kondi lyalwawo okuziba ng'omutunsi munene nnyo bwe gutya ntibanga batwala omwana bamu operating ekundi amwana agenda kufaako tetanus naye nga mwensula. Nga sina mazzi ge naaza omwana nze saana bakomazzi nakawere nti nakawere ne miracle tiyanaabako ku mazzi kyokka ng'aliko ekitunsi bwe kiti mukundi nga tusula mu lusenyente olwo nga n'abalalu ndooza baalinga basulangamu nga nkeera ku makya nenvangamu ne ngenda ku makanisa n'ensiibangu eyo naye nga kusaawa ziwera bbiri nga ntambula nga nzija nga nnyingira ekifulukwa kyange nga tebyokunaaba sibiriiko nga bwe mba nfunye waliwo omukyala gwe nasabirako yali ayagala kufuna kumutongoza musawo. Actually yanzijamu ne wuzi za miracle ezo kwa bantu nga biwuzi bino bibajjamu bimaze okukala ebimazo abinzijamu abimufuna antya connection bwe namala okubeera mu mwoyo omwezi okukubira bwa nakawere abajja okulaba omusumba yasangawo nze nga nze ntudde nangamba nyabo mbadde nsaba kukuyitiramu yali tamanya lero manyi ndi muweereza waawo mugamba siri muweereza naye mbuulira mukusanga Katonda asobola okukola ebikulu nambuulira nangamba ayagala kumu authorizinga afune license ne musabira yali awo nga bamukubira bamugamba gireeta tukuko authorizing ne bamukubira najja nansanyukira nampayo n'emitwalo 3 ne mugabira ennaku yamugamba sirina na wakusula nangamba nti jangu tugende nina ekintu kyange kye napangisa wali eri osobola okusula nga kibi nnyo olusenyente nga muli ebikuti ebyo ng'oli nga kwensona lyalirawo blanket yange yali yakyoya zino blanket ez'emibiri ebiri ye nazunganga nayo ne ku street gye nabiberekangako nga blanket namteekako nembeeranga awo nti kwe twebaka nebikesuuka naye nebaza Mukama mukabirira Mukama ne mugamba Mukama nze sina sente zigenda kola ki kutwala Miracle Corporation nsimanya mbu bayo kyekundi njagala ozibe ekundi lino nakeera ku maja ekintu kizzeeyo munda nga abantu wali flat nga waliwo n'akantu ka black nkebera omwana okwenti okumulaba nti muyiseyiseeko kutuzi ng'omwana ekundirizibye ng'ekundirizibye Mukama yali yanteekako ekisa ekyenjawulo mu biseera ebyo yandabirira tetwalwala tetwakola kimunsiri ze twasulangamu mu mpewo gye twasulangamu kubanga ekintu kyayingizanga empewo ku street konakola tisaalwala enkuba etonnya saalwala tebaalwala Miracle teyalwalako Miracle nakati wa 7 years naye tafunangako naka injection ku mubiri gwe. Omwana wange aliko ekisa ekyenjawulo kati olwo tuzzeeyo waka bangobye mama ngobye tandise okweyiya ensonga ki situla abaana mbatwala ewaabwe abaana bankaddiyiza abaana balinga bataliiko kitabu situla abaana obakole ki obatwala ewaabwe ne mugamba ngamba Yesu saanyega nnyo nabo ngamba Yesu nze abaana bange nze sirimbwa siri mulalu nti nzala banzijjako already oli baamunzijjako abaana be bange be bankafatinga yadde nina ennaku nnyingi ntambula nabo mu nnaku naye mpulira emirembe nga mbalina tosobola kulabirira abaana bano bwamuzaaza talwalanga olwonyumya ne Yesu tomulabi abaana bange teri abafaako teri abalabirira go balabirirako togenda kusobola kati njagala ombuulire namukutuuka nga essera nga mukambuwalira Yesu nga ndi munyiivu nnyo ndi mukawunya te naye ne muteekako obukawu nali mukawu nnyo nafuna obukawu from nowhere olw'embeera ne mugamba tosobola ng'osobodde obalabirira kuva mu buto bonna kati Miracle wuuna ayavula wuuna atandise okuyimirira bagenda kulema kati sigenda basula nze sirimbwa siri mulalu tutambule nenzikiriza ekika kyange okunkyawa ne bankyawa famire yange nenkyawa olw'abaana sibanyeze naye nga ne bwe mbasanga mukubu bankuba obukule ne bampitako
mama na kakola campaign nti mumulekete mumwede n'olwatano paka nga abaana bamulemye mama akuzala paka abaana nga bamukoze kiba mulemya kimanyi bajja mulema ajja kuba bagenda tuko kuseera nga basoma naye Yesu alabirira ekigambo kyo kitugiza nangamba abaana balabirire bana ndi nabo ndi naawe teyanzijja yangambanga ti ndi naawe guma ndi wamu naawe gume meme ndi wamu nawe mugamba bwe bandi oli wamu nange lwaki bikisuseko kale ngungumya kale tutambule mukama wange muita mukama wange Yesu muita mukama wange kale tutambule mukwano gwange mukama wange tutambule tugenze olwatandika connectinga ku bantu chapa gundi ntambuzi ntembeyeza uchayi ku street zomu nkumba yonna ku masaiti rather ku masaiti ntembeyeza bafunye ekyokulya bwekyo nalindi awo nga ntudde nga babulizi benjiri bazze nabambuuza nnyabo Yesu yeebazibwe nti nyangu oli miserable what nembagamba just nina binsumbuwa kiki ne bangamba tuyingire mu nju ndowooza tiweetaaga kutwe tubyogere omuzigo gwo gwa mutwalo omwezi tuyingidde ababulizi b'enjiri miracle wa 212 miracle wa 212 that is 213 tuyingide batuuka mu nyumba nga ninamu blanket gwe mufaliso ne bangamba bwoti bwosula ne mbagamba bwenti bwensula naye abaana basitudde ekifo bagenda nakunfaako nangamba kabasaba essaala awo ne bagenda kyovola ababulizi b'enjiri bannange tubakubirako obugalo bebale kutambula nga babuulira ekigambo kya Katonda mukama abawera omudala omukisa nalindi awaitawo 2 days nga bazze n'omufaliso omunene 6x5 shopping bajinkoledde chachi ya Universal Yontebe Universal Church ababulizi b'enjiri bavaamu eyo church ne bajja bambuulira naye nga okugendayo nina abaana ki wala nenkola kine ntandika okubeerawo nga sisobola ate nina n'obuvunaanyizibwa nina osasula omuzigo nonoonye ssente Chris ali kumpi kutandika kusoma era waayitawo ndowooza mbanga tono nnyo omwaka ne guggwako Chris n'ayingira essomero Nkumba primary n'ayingira ne muteekayo nembeera mweyembeera connections nezijja ngaseeka abantu abasobola okuyimirira nange okulaba nti ndya nywa baana bange babagadde nga newe mba ngenza okuyiga ntandise okuba amayinja ntandise okukola mu kasasiro nga nkuba amayinja nkola mu kasasiro olwo ntandise okukulaakulana olwo ntandise n'okupangisa ku nnyumba y'emitwalo 4 nkulaba mvudde mu mutwalo gumu ntandise mu mitwalo 4 mvuddeyo eyo ntandise ku mitwalo 6 mvuddeyo eyo nyumba y'emitwalo 6 nentandika mpola amayinja gampa ssente yadde nakoowanga nnyo naye sikulabako kantu konagalaga nti wakuba amayinja bannange mamtijina ebyo byonna Yesu nenyindo ogiraba era kale ne basista bange bankwatanga mu ngalo nga bambuuza bangamba maama okikola oti antijina engalo zange ziri soft okusinga n'ezaabali bali abakolera mu office engalo zange oyinza nakukkiriza nti zakubako ku mayinja ne mu mayinja mwennyini nze amayinja tegansalanga nga mulokole amayinja mulokole ayogerera muli oluzungu oba oli mwasoma nnyo okola ki muno twala oluzungu lwo lujjemu muno mu kiro ngabafumanze bagiranga olwali abasoma oluzungu mweruli ewaka tulwogera nnyo lutwanguyira basiste waabwe mu maka gaabwe baluzungu lwe bakozesa mukazi watu okuba amayinja go nze ndi mu nsi yange bonna bapakinga amamotoka gaabwe teryayaga bampita nako kuba we nali nkubira nga bayitawo naye nga tebaagala kumanya mpulira nemedde baana nenkola ki nesabika bulungi nnyo socks nyambala peya 2 ebipale enviri nenzisiba olwo nenviri nsiba ndabika bulungi naye nga ndi muli ndivumiri naye kati nebaza mukama nti ekyo nakinzitamu enkova eno ogiraba ku nnyindo mba nesitudde ekidomola ky'amayinja netika ekidomola ky'amayinja nkitwale we ngendo gakubira ejjinja ne livaayo eddene ne lintema ennyindo ngenda okuliira omusaayi guyiika nkola bwe nti ku nnyindo nga waliwo oguliba
nakola butuzi nimirira bulungi with firmness nengamba kati Yesu jango nyambe tujjeko guno oguliba ne nyindo yange teyali bweti akana akakoloboze nenkwata oguliba nengukwata nengusuna nenguja nengusuula wali nenfuna ebikola ku ttale nenyiga nyindo nanyukirawo amayinja ngajja kuno kangambe ndowooza eringa mu koona paka nga wano ku church ebidomola nga 30 buli lunaku. Abaana baje bali mu compound y'ekirombe bo bali eyo bali bazanya nga abaana bo bazanya nze ndi kukola bwe mufumba wali akatamu k'emmere tugulagulwa obumpanchi tuddayo waka nga nfumba eyo gwe mulimu gwetagamu akawunga nkalya waka ninyuse ne bwemba nvaayo nino kagoya emisana nga mbagulirawo obuntuntu oba nga mpakinga mawolu gaffe nga tulya kati nze nga nkola natuuka ekiseera bw'oba oliko ki rejection n'awantu awabi bakugobawo bagenda olaba nkola obujja ne bubakwata sente oyingiza ko semotuka y'ebiri kitundu nedda ya mitwalo 10 ya mitwalo 10 entono enene ya 17 pulira naye ng'okugiweza amayinja ago amanti gina okugamba eba okujja eri mu kidomola bino ebidomola ebinene n'osalako waggulu nga netika ebidomola 30 nga tuli muli like a slave no ololeseeyo okogona okuba leero emmotoka ejja kujulira ebidomola ebidomola nga 100 mu nga ntuuka okugenda ewaka n'obwana bwange tuddayo nze nga ngenda mbafumbire tunaabe twebake besi gyali kuki simanyi kena maaso olwo ntambudde ne batuuka ne bangoba mu kirombe obujja bukutta sijja kugamba bujja wabula ki rejection ekipali kimaze kinoonyezaayo era ne mu kirombe bangobyeyo nziruse mu kasasiro tandise okunoonya okudondalonda bu scrap mu kasasiro obu plastiki okuyoza ku buveera eyo nga nsiiba mu bidiba n'enyinyonyoga ganga omusota negolo Chris atandise ali mu chiri recent this is actually kwe kujene mutundwe 218 to 18 Chris atandika okusoma miracle naye ayingidde essomero Chris oro atandise ali mu kuba Chris kati ali mu P4 Chris yali mu P3 yali mu P3 naye Chris P3 yona tubadde tukolanga naye musajja watu nga tugenda mu bidiba eyo mu kirombe bangobye ennugu zireeta abantu bansoseeko bangobyeyo bekozeemu omulimu banfulutudde ng'akakiiko bankooye mu kirombe okoze eki bo bawulira bankooye Namyalo wayomba n'abakazi era nayombangako nabo nga bandiko banvuma ngamvuma mu bulokole bwange omulokole ate nasumululwa ate najja wano omutundwe kuba achwala ekintu ekyo kyakanvaamu kuba najja last year mu gw'omukaaga oba batoba bandaaza nabavumanga nga nkuvuma nenkusesebbula nga oti oli nga nkuba bukubi nomala noleeta oluzungu nankubi mbavuma mu luzungu olwo oba wasoma nnyo okola ki mu kirombe ako nga kekakusirisa nga kekantanuula badde manyi nga ako bakakutonnyeza bwoti nga kekantanuula kekabanga ena maaso awo ne tutandika okubeera nga kasasiro tudda mu Chris ne twoza obuveera bana nebibaddayo ne ba recycling obitegeera ebyo gati nga waliwo omukyala asuubula obuveera obucaafu obubeeramu zinnabana z'omalwaliro obucupa biki byonna bijja oba ogira bwoti n'obubi nga bwogenda okugira bwoti nga obubi bwe buli kungulu bwoti n'osenda pads biki empiso zanfumita muno mu ngalo ez'amalwaliro oba oyoza bwoti akaveera oli ku speedi gojja mu mwe babipakidde oba oyoza ogenda olaba nga ekicupa kikusaze ate toveemu tonnaweza zigenda kufumbira kawunga baana ofuna kintu ng'osiba ng'oyoza n'oyongerayo kwoza Chris naye ebyo kyamufumita empiso yamufumitako eyeddwaliro mpiso zino ez'amalwaliro kuba biveeraveera ebyamalwaliro byabeerangamu n'ovunula bwoti akaveera ku mazzi nga musayi gwe guliko
abaana ebyo basuddemu ebintu ebyo abakyala bye bazaala abaana ab'okubiri otambula n'ogamba nti olina okulaba nti onyukayo n'ettaano abaana bafuna ekyokulya manya ofumbe ate ne kumakya bajja kubaako ky'ogira basoma bwe babanga basoma fine ne baba mu holiday Kristo ino okugenda ne twoza obuveera Miraka ajja kubeera wali ku lubalama lw'ekidiba olwo twozezza obuveera afunye Bilhaziya Chris nange mufunye nekyatuyamba nga baana nsinga okweddagala baagala sente ddagala lya Bilhaziya mujjenga naffe kwe twagenda twafunira eddagala lya Bilhaziya tufuna treatment eyo nentandika okunnyogoga mami Gina anti Gina nenyoga nze nga sobola kwata amazzi mabisi kati ngenda nga ddamu gakwatamu nabeeranga omusota gwennyini ebigere bino nga nina okusula mu soksi mu empale engoye ezibuguma nga ne bwemba nebise ne sokisi nzambala nga ne sokisi sibuguma nga nyinyogoga ebigere bino nga nyinyogoga nnyo amazi netuuka ne ngamba Yesu am I a reptile kiki mbeeranga mu kidiba nsiiba mu kidiba kuva kusaawa emu paka 12 Yesu yesaawa nzije mu bidiba yesaawa nzije mu bidiba olwo ntandise okujja emutundwe waliwo omukyala nzije emutundwe omukyala oyo boss gwenjoleza obuveera w'emutundwe wana ajja atisabirawo nnyo nangamba naye mwana gwe ng'olabika okuba olina ekikyamu ekikutawaanya ng'olabika olina ekikyamu nanti ab'omwoyo bakebera era ntegeri kyakyambazaamu naye nsonga nkulu nangamba naye omanyi nemugamba ngenda kutwalako ku kyaki ye teyambulira kyaki naye ngenda kutwalako olwaku bakuyita atya mu kiveera bakuyita Space Mama Miracle oba Mama Chris paka naye Mama Chris ng'olika ekikyamu okuba abantu buli wamu tabakwagala buli watuuka ate ng'okola nnyo oli bibyo naye owulira nga abantu bakwogerayogerako kiki n'olabika okuba olina ekikyamu nyenda kutwalako ku kyaki wakyalumu nalindi eyo mu nju olwopangisa kwapangisa mitwalo 7 omusanvu oguweza ogukuŋŋaanya iye nenguwaayo mu kiveera nengamba naye omanyi nalikyalumu nagenda okulira nga ajjanga ngamba nti naye tugende yandeeka mu transport yalina overnight netujja twasula wano netusaba mu kusaba ennyo enkena netuddayo nga yantransporting emirundi ebiri ejaddako nembeera nga nereeta kati awo tuzeewa wali eri mukoze mbandi mu biveera connection zijja Katonda ayagala okumukabirira ennyo kumutandika omubeerako nze Yesu neddanze siri kyennyanja otuba oyoza iveera nga ogubamba gujja nga gukuba ekikira nga kikutomera n'obuuka okwata bukwasi mamba ng'osala nga tutwalaka nga tulya ku kyennyanja byakwatiranga mu ganeti nets zino eza bedze mwe baateekanga agaveera nga bw'oteekamu ng'oyinza okukisangamu nga kyerobeddemu naye kati gina ekintu kiseerera ate eruma emamba bwemala okukwata wali mu kaneti ng'ogijjayo ng'ogitwala wali ku kabuusu nga batema nga bakuwase eya neti girekeyo yo nagitundanga kubayita naye waliwo ene waliwo ene ey'okujja nga ekutomera butomeze kuba ekikira egenda kukubana mu kidiba ogwemu nene nzibu eserero ogenda kuba ogutwe nga gukubye okugulu oli mu biboots zatukesa ne boots nezinsala kuno kukugu nga ninga mukubi wa tayikonde awula Yesu yatujja wala kyenda munana katonyeze musanvu ozijukiza emyaka gye nakuba buloka kyenda munana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo
banange katugendeko ate mu mulango wa bakama waffe katono tukomewo mu ssawa yaffe esembayo. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.